Kirikita baganda bange oya ndi mu Parliament emyaka 20 jojjo okusibwa singa osanga osangibwa ng'oli ebisiyaga osangibwa nga weerigomba mu bisiyaga osangibwa ng'owagira abasiyazi osangibwa ng'ogula omusiyazi osangibwa ng'opromotinga obusiyazi ogenda kusibwa emyaka 2 bweddu mu nkomyo. Kino lyetteekereesiddwa Paalamenti ya kuno eya Museveni Lyeyisiza olw'obuzannyozannyo bwe bazze bazannya nga baagala okusika abazungu okubawa attention era bakimaze bakikoze. Nsanyuse nnyo okuba nti olwaleero ababaka ba Paalamenti bonna baweddeyo okuyisa etteeka ly'ebisiyaga naye okutuuka okwogera oba okuteesa ku nsonga z'ekiwamba abantu, ensonga z'okutta bannayuganda, ensonga za drone, ababaka ba Paalamenti bonna badduka kubanga akola bino ye mukama waabwe, akola bino ye Museveni waabwe, n'olwekyo batya okubyogerako ne basalawo ne badduka mu Paalamenti. Naye lwakuba kino kiyamba bo, kiri mu feva yaabwe ne mukama waabwe era yabagambye temubulawo mubeerewo, bajja ne baggwayo. Naye gamba nti tuteese ku kiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga, bajja kuvuma ebinnyo era bajja kutwala mu disciplinary committee. Kati ye eggwanga lye tulimu tuva ku nsonga entuufu ezirina amakulu ne twogera ku nsonga ezitalina makulu. Abantu bangi bagobwa ku mataka, babbiddwako ettaka lyabwe, tebalinayo babeera. Bannayuganda tebalina mirimu, Uganda teri mu mirimu. Mufuna okuteesa ku nsonga ezenkulu ezinayamba ensi yaffe okuba ey'omugaso, tuteesa ku bisiike. Awo nno osoberwa ne weebuuza ebibuuzo, naye abantu abaasoma obwongo babunaazaamu ne bateekamu inki nga tebakyalowooza, tebakyalina common sense. Kuba byonna ebikolebwa obyewuunya. Waliwo amabaati ge babbye g'okuyamba abantu b'Ekkalamojja, ebyo n'okutulugunya. Omuntu w'Ekkalamojja bamuwadde amabaati azimbe ku nnyumba ennungi, ate gwe amabaati ge n'ogabba, ekyo temwagala kiteesebweko mu kivunvubika era tewaliwo na musango guliwo, tewali na kibonerezo kiweebwa mubbi bw'atyo, naye ate mwagala mu ekibonerezo omuli w'ebisiyaga, omubbi w'amabaati mumuleke. Uganda bikusobera. Njagadde okutegeeza ggwe ndaba era mpuliriza mukwano gwange nti etteeka ly'ebisiyaga ligwisiddwa liise era emyaka 2 jojjo okusibwa singa osangibwa ng'obirya ng'obipromotinga. Kagubere mukutu gw'amawulire gwonna nga gupromotinga ebisiyaga, gubiyimbirira birungi nnyo nga guli mu Uganda. Abagukulira n'abagukulembera bonna baakusibwa era baakuliwa. Etteeka eryo eriyise kati gwali gy'oli nga bikuwoomera, gaayeza mu kimugunyu. Gwali gy'oli nga gwe mulimo gwo gukolere mu kimugunyu, kubanga emyaka 2 si kusaaga si kuseka ojja gimala mu nkomyo. Wabula tulinde ekigenda okuvaayo kuba ono Katemba wa bano mumumanyi. Tuli era baaliisa Museveni n'assaako omukono n'amala ne baliwaabira mu kkooti ne lisazibwamu. Na leero nsuubira ku kigenda kuba bwekityo. Museveni agenda kuteekako omukono oba obutaguteekako. Tuli aguteekako ne kimulya, abazungu ne bamugoba mu nsi zaabwe. N'amala n'awaaba mu kkooti ne balisazaamu n'addayo mu nsi z'abazungu. Olwaleero ayinza obutassaako mukono n'alikuumira awo ne mwerabira. Byonna mu birinde byombi kwe kuli ansa. Naye nga baliyisiza era beewaanye nti baakoze nnyo. Nti ne Maama Bizigo naye alina kyakoze, yeewaana talina kyagasa, ettaffaali lyagase ku ggwanga Uganda. Mwebale baagundi.